kiri wano wansi eri gyemulengera waliwo offices ziri emu office ez'abasumba bwebeterekera nga tebanajja ku kituuti naye ate mubabeerawo ne office endala egenda okukola kasitowa ate mu office endala gyemulaba ennene yegenda okubeera boardroom babeerawo enkiiko za kyaki mwezijja okubeera wali maaso tebanamalirizaalo waliwo eyalibadde nga shedi oba wetutuukira bwe mutunulira ku kifaananyi kyaffe mulaba nti waliwo wantu webatuukira era emiti ekibenda twakamaliriza bagenda kuzimbawo ekintu ekyekisendinga okutuuka nga wali ku geeti ng'abantu bwe batuukira nga shedi gyemulaba ey'ekizimbe bweri ekyakyeero eby'emulyango egy'enjawulo waliwo omulyango buli mulyango omunene gwe tulengera wali abantu abadda sayidi eno gye badde okuyingirira naye ate era sayidi eno abasumba gye bagenda okutuula then tulina omulyango omulala oguli wali guli omunene guli kuli era sayidi eri nawo wagenda kubeera nga tuyingirirawo abayingira sayidi eno naye bw'osanga olwedde abamu bamaze okutuula ate era tujja kubeerawo naccess tujjawo ekibaata ekyo kiyimiridde wakati w'ekisenge nekyaki so kigenda kubeera nakyo waliyo entrance ery'eryamabega nti obayagala okwakisesinga sayidi eno ey'amadaala Chachi abantu bali tuli mu kulambula chachi nga bweri essaawa zino ku UCC omwena abadde basponsoringa chachi nga bataddemu ssente mwebalire ddala kyeyamaanyi ow'okuzimba ali mu kutubuulira era kyekimu ne sayidi y'eno nti awo wonawona tugenda kuzimbawo n'amatofaali naye ate waliwo olaba twazimbye haafu kyekimu ne sayidi eno nga tetunatuuka emabega w'ekibaati ekyo wagenda okubeera obuyumba owali aba vidiyo n'ab'ebyuma awo tugenda kuzimbawo obuyumba emabega w'ekibaati waliyo eddaala eddala ddedeko babe nga batunudde mu kituuti naye ate waliyo mekanizimu gye tuli mu kugira egy'okuba edrowinga awo tetugenda kuzimbawo bisenge era bwe twakomya ebisenge we bikoma waliwo mekanizimu gye tugenda okukozesa nti ebbugumu bwe libeera lingi akantu ako keeroolinga ne kadda waggulu empewo neebanga esobola okukola ki then bwe tumaliriza ne kadrowinga wansi so empewo ejja kubeera nga nnungi munda nga tosobola kuwulira ki nga tosobola kuwulira bugumu so zensimbi zammwe bannyabo ne bassebo wano we ziraze twebaza mukama kyaki yaffe wonna bagenda kubeera insulated emekanizimu ya insulation nti ebbugumu liri tirivaayo waggulu kukkirira wansi mukama amapeera okusaba sasakira weganyina kyendeseeyo oli tiimu kuzimba okay wakyaliwo ebintu ebirala ebigenda maaso emabegako lwaki twakubyewo ekibaati mulengera waliyo olwedda abakola ekikomera ekyo tugenda tukimenye tugenda kukikola nakyo waliyo owasembera nti nobwoba oli bweru bwa kyaki osobola okubeera ate era ng'olengera munda ng'osobola okubeera nti badrowinga ebintu byo osobola okutuula eyo ebweru ate era n'oba ng'olengera munda so tugenda kutereezaawo awo naye tuteekewo ne bugrill there is a design of grill gye tugenda okuteekawo era yegenda okufolowinga newali naye newali maaso wonna tugenda kupevingawo tugenda kuteekawo sente mu mulimu guno mwebalire ddala tukyatambula inamani conference etandika nga 26 mpaka 31 ya mwebalire ddala nnyo mwenna abataddemu ssente wano aposo waffe Stephen Senfuma we yatulekera ng'ataddeko ettofaali eryasookera ddala
eri obukadde bwa ssente obwawerera ddala, era church eno wano bw'etuuse yatandise dda kubanga ebbanga lye balikoleddemu libadde ddene ttono, naye tolaba nti ekikolebbwa kyo kinene. So twebaza Katonda nti wano bwe tuli. Twebaza Mukama so mwebale nnyo abawaayo, mweyongere okuwaayo omulimu guno tugumalirize bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebale ddala.